webale nnyo munnaffe ate President Museveni ne kabitewe Maama Janet Kataha Museveni bawezezza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Ebijaguzo byakubeerawo olunaku olw'enkya era abantu ab'enjawulo babayozaayozezza. Olunaku olw'enkya President Yoweri Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo lwe bajaguza okweza emyaka 50 mu bufumbo obutukuvu. Bano baagattibwa mu mwaka gwa 1973 olw'okuba ebiseera ebyo nti byali byadduka wano mu Uganda. Babagattira Bongereza mu kanisa Turnham Green Church n'oluvannyuma ne basembeza abagenyi baabwe ku hotelu ya Kensington Hilton mu London. Olwamaliriza nti yakomawo kuno okununula eggwanga okuva mu bakulembeze abaali bannakyemalira. Mu kino omutume Dr. Joseph Serwadda akulira balokola abeegattira mu Born Again Faith Federation mu Uganda Babayozaayozezza President ne Maama Janet Museveni olw'okweza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu n'obuwanguzi bwe batuuseeko. Babayozaayozezza Maama Janet we bali kufumba nze ebali kulabirira maama n'abaana tubasabidde omukisa nabo balabe ku ekyo kyemulabye. Serwadda ategeeza nti ye ne mukyala we bawezezza emyaka 39 mu bufumbo naye bwetaaga bugumiikiriza n'okuwangana emirembe era n'asikirira abavubuka abawasa ate ne badda ku buko okubanja ebintu ensangi zino. Omusumba Bati Buyondo w'ekkanisa ya Victory Church Namuŋŋoona bw'abadde ayozaayozezza President ne Maama Janet asomozza abasumba n'abantu abalala okubalabirako. Njozaayozezza Oweekitiibwa President n'omukyala Janet Kataha Museveni. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ekyokulabirako mu nsonga z'amaka n'obufumbo. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Rose Namayanja ategeeza nti ye ne bba bamaze emyaka 20 mu bufumbo obutukuvu wabula ng'obufumbo bwa President ne Maama Janet bubadde kyakulabirako nnyo gye bali. Tubadde mu bufumbo emyaka 20 naye nga President Museveni ne Maama babadde ekyokulabirako si mu famire yaabwe yokka naye ng'abakulembeze naffe ababeera mu bukulembeze tubalabirako. Namayanja agamba nti ebbanga lyonna era ku lwa NRM babeenyumirizaamu nnyo. Ng'ekibiina kya National Resistance Movement twenyumiririza mu bukulembeze bwa President Museveni ng'omukulembeze waffe. Abalala abayozaayozezza President ne Maama Janet Museveni kuliko omusumba Martin Sempa ne mukyala we, minisita w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo n'abalala. Ssebo Oweekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni ne First Lady Oweekitiibwa Janet Kataha Museveni tubaagaliza era tubayozaayoza okutuuka ku myaka 50 nga muli bafumbo. Myaka 5 bafumbiriganiddwa n'omulungi we President Museveni. Njagala okubasaba mubasabire naffe twesabira ate mubakulise okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 5 nga bafumbo. Ali naffe tubayigireko. Emikolo gy'abaagalana bano okuweza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu gyankya mu disitulikiti y'Entungamo. Robina Nantale yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Bannaffe muyugeeyuge kale mukadde kano nsabukiriza tusooke tuwummule tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekirala ekirimu amawulire g'otasaanidde kusubwa tobaawo.